Sibu bw'abantu abasinga balowooza nti akatambi kano we kafuluma relevance ekoma kuggwa omuntu victim akalimu. No, egenda mu baana bo, egenda mu bazadde bo, egenda ne mu mikwano gyo. Oba akatambi go wakatadde, oba bakatadde kubanga waliwo akuwalana, oba mwagalwawo ye yakatadde, oba yabadde blackmail, ye kiggwera kibi. Desire Luzinda yatulika n'akaaba nga ali ku kituuti kya church naye nga ye yayimba nina ekitone. Ekigambo kye bayita nude picture oba sex tape kye kintu ekireetera omuntu okwennyikira n'olwala. Olaba ne porn star ayinza obutabeera free kutambula ku street. Porn star showbiz bulamu bukoma wano mu kamera, bukoma mu kwekubya bifaananyi ebya Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok n'ewalala. Yaliwo ekitiibwa nze simanyi kiki kyamubagula kutuuka awo waali. Naye ne bino eby'abaana tugoba ono gwe waleetedde kino the repercussions ez'akatambi kano. Kiraga obulumi obuli mu baana. Gwoyinza okujja n'ogamba nti mwamumanyi naye omwana ne wooba akatambi nga guwa keekwata n'okatta ng'onoonya kubeera celebrity waliwo ekituuka ne kinyiga n'ogamba oba nakola kyaki. Grounds kuidide hadidi ya bisolo tugenda kwa tuliye binyamanyama ngeno wetunyumira comedy wa soy season eyo comedy ya Maurana ne Rain okuingia mitwala ebiri VIP mitwala 5 ate meza mitwala 5 abana kidongo big size bebe call Spice Dana King Saha Livingston Hajaruna Mbiro Samathes Walukaga niba comedians ibona kakubira mukaga July bali chengela Rose Cadenza 17 July sama Cadenza mukono. Sina mukazi n'omugwembuza abakazi be Uganda ebintu byoyogera tandise okyankalanya nage na kyankalana naye wakyankalana wanditeredde ne tukola toyina kyongamba tojja baŋŋambye obuzaabuza. sina gwe mbuzaabuza, nabadde njogerera abakyala ebituufu bye baagala naye nga tebasobola byatula. Abantu bangi nnyo baŋŋamba mpulira bakozesa ekigambo ky'oluzungu nti assertive. Mbunze ndi assertive. Oliki? Nze simanyi kukwekerera wemba nina kye ndowooza. Njagala kumanya signs and symptoms of depression. Signs? Ate ani alina depression? Ani alina depression? Lwasa. Lwasa alina depression? Signs and symptoms? Of depression. Ze tugendako? Priscilla waited. Everyone feels sad or overwhelmed sometimes. Depression is a chronic feeling of emptiness, sadness, or inability to feel pleasure that may appear to happen for no clear reason. Okay. Tugenda ku signs and symptoms. Signs and symptoms of depression. Symptoms: a depressed mood, reduced interest, loss of sexual desire, changes in appetite, unintentional weight loss, sleeping, agitation, slowed movement, fatigue, feelings of worthlessness or guilt, difficult thinking, recurrent thoughts of death. Twejagenda mu feelingness of worthlessness. Balamusiza abasebo ne banyabo. Nze Namayanja Priscilla nkola wano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga kampuni yaffe eyitibwa Capital Radio. Wensinzira okukola nze nkola ku side ey'Oluganda eyitibwa Beat FM. Program gyenkola etandika saa 10 paka saa 2 esakawunge. Mukwano gwangoberera ng'oli Texas eyakubidde Farouk ng'ogamba nti njagala kubuza bakyala be Uganda. Nammwe mwenna balina endowooza ng'eyo. Nze siina mukyala gwe njagala kubuza. Nayogera mu perspective nga munnamawulire ng'omukyala nga buli mukyala yenna kye yandiyagadde. Siina muntu gwe njagala kubuza. Era mbadde nkusaba w'obanga owulira nti mukyala waabula yogerako naye mwesortinge. Naye nze nayogerera abasinga obungi nga bwe bandirowoozezza. Sigaana nti waliwo abakyala ekitundutundu ekya minority oba ekitundutundu ekyo ekitono nti asobola okubeerawo kati nga bannamwandu nga basingo mother abakuza abali mu myaka egituzaala nga ffe asobola okubeerawo ne yeesonyiwa ebyabasajja. Naye nayogerera percentage esinga obunene saateeka mulinnya nti mukyala gundi oba mukyala gundi, so ekyo tekindeetera kwetonda n'olwekyo sijja kikola. Omusajja akuwa time naye nga mwavu n'omusajja atakuwa time naye nga mugagga, gwe wandigenze na musajja ki? Ombuuziza ekibuuzo
naye tombuuzizza oba tompadde kategore y'omukyala gw'obuuza ayagala ki. Obuzibu bwammwe oba obuzibu bw'abantu abakutuma okumbuuza oba n'okubuuza ffenna bannamawulire, tasooka kumanya omukyala gw'obuuza ayagala ki. Tulimu ebika. Mulimu omukyala gw'obuuza nga ye is a family woman. Ne mubaamu omukyala gw'obuuza nga ye muli wa ssente, tali ku bya bufumbo, tayagala kumanya. Kati mbuuza, obuuza omukyala ng'ali mu ttuluba ki? Bali baakubuuzizza ekibuuzo, naye ne mu bakyala mulimu ettuluba. Faruku, balimayo omukyala yenna abaako ne kyayagala. Tebakulimba. Mu bakyala mulimu stages. Mulimu omukyala eyafumbirwako, obufumbo n'abunyuka n'agamba nja kulya buli ssente zange bye bamanyi. Be bakyala boogamba nze, bowulira bagamba nze omusajja kasita aweereza ssente obukadde bubiri ne waatajja abazze. Omukyala abeera muli wa ssente tayagala kumanya. Naye Faruku, omukyala ayagala obudde. Era mukole mwenna ayagala maka. Simanyi tuluba ly'omukyala ly'oyagala njogereremu. Abakyala ffenna twagala okutufaako mu ngeri y'okuweebwa. Naye wabeerawo priorities z'olonda okusinziira ku muntu gw'ofunye. Katugeze, nfunye gwe Faruku. Toyina nnyo ssente nnyingi n'obudde obumpa. Wemba nga mpulira nkwagala Faruku, nja kubeera naawe. Wemba mpulira nkwagala. Wenfuna omusajja omulala nga mugagga nnyo. Naye nga mmala emyezi 4 wadde tuli ffenna mu Uganda nga simulabye, naye nga akasente akaweereza, wemba njagala nnyo obufumbo nnyinza okwesanga ng'omusajja oyo mmuvuddeko. Kubanga nze kyemba ŋŋenderera, yes njagala okunfaako, naye ate njagala nnyo n'omwami wange. Senga mujjukira ebigambo oba we tugenda ku interview gye naliko eya long distance relationship, nakugamba nti family ne ssente ebintu bino bitambula bibiri. Family ne ssente. Mu family muno muyina okubaamuko ku a little bit of time. Omuntu ne waba busy nnyo, obudde buno buyina okubeerawo. Buyinza obutaba bungi nnyo bambi okusinziira ku mirimu ky'omusajja ono gy'akola. Mulimu abasajja bambi nga bakozi ba safari, kanjogere bano ab'omu Uganda, bakozi ba safari. Ali ggulu, ali aluwa, naye era ogenda okumulaba nga ku weekend akomyewo oba nga afunye akadde mu wiiki 2 oba mu mwezi nga akomyewo, ayagala aweeyo time ey'amaka ge. Oyo omusajja ayagala famire, n'ono omukyala gw'ayogera naye ayagala famire. Kati ekibuuzo ekyo ky'ombuuziza kiri tricky. Singa oba ompadde obudde n'ombuuza nti yogera ku perspective y'omukyala anoonya ssente. Bafalu kujjukira omukazi buli wayagala ennyo obudde bwo akwagala. Obudde bwo akwagala. Ng'ayagala availability yo akwagala. Omukazi gw'owa ssente n'oba tomuwadde time ng'ali okay nakyo kisinziira kikyayagala. Abakazi si be bamu, baawukana bulijjo. Mpulira abantu boogera bulijjo, abakazi be bamu, abasajja be bamu. Amazima ga katunamugulu ekintu ekyo si kituufu Faruku. Ogenda kusanga omwana w'omukazi nga ye omukwanye sina mukulu nnyo, n'agamba kanse tulinge ne Faruku mwebali. Talina nnyo ssente. Nga tetalina na nnyo. N'agamba kanse tulinge ne Faruku. Si kituufu nti abakyala twagala okuweebwa. Naye si kituufu nti abakyala bonna balina motive ez'okunoonya ssente mu musajja oba mu maka. Ekyo si kituufu. Si kituufu ekyo? Si kituufu. Kituufu nti twagala okuweebwa. Oba ntegerekeka. Mwagala obbawa. Yes. Naye si kituufu nti buli mukazi mutwazi. Nti buli mukazi mukuuzi waba asazeewo okuyingira amaka. Ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Kubanga omukazi wayingirira amaka, ndowooza nti aba yeewaddeyo n'akutegeera nga gwe Faruku, okuggyako nti nno muŋŋamba nti muwasa abakazi ng'omulonze bulo. Fe abakazi abasomyeko ninayoko kalimulimu akatonotono, leero ate wekijjaffe abatabeera n'abazadde baffe nga tulina ewaffe. N'amakaago. Nyinza n'okuba nga mpangisa. Ekyo saagala okikulembeze Faruku. Oli ne waba nga apangisa nga asasula rent we. Katugende ku kisookerwako nti oli apangisa asasula rent we. Omukyalo ono akulembeza ekifaananyi eky'obutafugika. Naye nga bo basoboka. Kituufu basoboka. Omukyala abeera straight n'akugamba nti nkola mu organization wait. Mpangisa Najera. Nasoma nina diploma.
oba nina certificate oba degree. Kati omusajja ono n'afuna inferiority complex mu bwongo bwe n'alowooza nti ono wasoboledde okusasula renti w'emitwalo 7 oba 8 oba 5 ku mulimu gwe nga ndowooza baleka bamuwaayoko n'akakadde akamu ekitundu anaasoboka ono ye aba akulabanga gwe alina byonna naye ng'ate si kituufu. Era nkubiriza abasajja abo bonna abalina chance okulaba abakyala bafaanana bwe batyo. Omukyalo oyo woba omutegede yeyandisinze n'obulungi. Aliwa? Ono eyeekolera. Bankulira Gondi, CEO wa Vision. Yes, yes. Kubanga omukyalo ono oba nange ettuluba eryo mwengwa ntegeera haso y'obulamu. Yes, ntegeera haso y'obulamu. Faruku ndi mwangu wa kuteesa naawe. Wemba abasomye temuteeseka nammwe. Tuteesa waabanga akwagala. Tuteesa waabanga akwagala. Era lekera okwesuluba omukyala afaanana bw'atyo nti HR, nti CEO, nti alina bizinensi ye ya saluuni kubanga gye bali bangi abaana bambi abeekolera. Ng'omukwano gumusumbuye lwa status. Abakyala weebali abo? Weebali nga ayagala okubeera n'omuntu we naye nga omutya olw'okuba avuga emmotoka ennene, omutya olw'okuba nga yazimba apartments. Abawala bangi abato myaka 28 nga balina apartments tebaliiwo. Weebali omutya olw'okuba akola mu UN, olw'okuba alina omulimu ogw'amaanyi. Naye njagala omanye nti omwana ow'obuwala ono asobola okwebeezaawo mu bulamu. Ate ali selective, alina choice. Wasalawo n'agamba nti ayagala gwe Faruku, kituufu aba ayagala gwe. Era buli kyayogera nga kyakusetolinga aba akimiininga. Oyo gosanza alina zi business. Kituufu. Era wojja n'omunyumiza nti omanyi, okimanyi leero akasente kaabuze tugenda kukola tutya, mwangu wa kugattawo ezize. Mutambuze. Waabanga akwagala. Nensaba ku saidi yaffe ey'abakyala abali mu ttuluba eryo. Nayiga oba nayize nti abasajja Katonda mmwe naddala b'omu Africa, Katonda yabakola nga mwagala nnyo okusinga abakyala naddala mu byenfuna. Omusajja yenna naddala nga muddugavu ali intimidated naddala ng'omusinga mu byenfuna gwe omukyala. Tutyawo. Aba awulira bubi, alaba ng'ogenda muyisaamu amaaso, olaba ng'ojja mumumanyiira. Naye mbadde nsaba gwe omukyala aligwa mu ttuluba eryo bw'omwana ow'obuwala. Katonda waakuwa omusajja gw'osinga, tokikulembeza nnyo mu bigambo. Faruku, gwe tokimanyi nti nkola mu UN? Gwe tokimanyi nti ebyo mbisobola? Kituufu abakyala ebigambo ebyo bitera okutuyitako. Ne bikusimatuka mu kamwanga nange mwendi, naye kyetaaga okukontrolinga kubanga gye tulaga embeera egenda kufaanana bw'etyo. Emirimu naddala egiri corporate gikulembeza nnyo abakyala oba abaana abawala. Ate abakyala ennaku zino mbu balina ssente. Ago ge mazima. Abakyala tebalina ssente empitirivu naye bakozi nnyo okusinga abasajja. Tebanyooma mirimu abakyala kati. Mbu mufuga mwabansomyeko. Kangende ku kitundu kino ekyokufuga. Okufuga kuno mukozesa ekigambo kikyamu. Buli mukyala yenna oba yasoma oba teyasoma ayina ebbuba ku mwami we. Mwe kye muyita okufuga. Lwakuba nti abakyala bano banneekoledde bo baba so aggressive mu mukwano. Nti ebigambo byayogera byokka business ze ne properties ziba zikutiisatiisa gwe n'okiyita kufuga. Nyonyola abasajja bategeere kati naye ng'abakyala bonna ajuliza nnyo byalina. N'ofuna ffiya. Ate bambi tutera okuba n'obuzibu n'okulangira okwo tulina okukukomya. Juzi wano eno sasasula school fees omwana gwe wali okola ki? Renti samusasula gwe wali okola ki? Tulangira mukko. Nakyo mbadde nja kusaba tukikomye. Naye kati wali eri w'obadde ogamba emirimu gy'awaka tetugikola. Nsaba abaagalwa baffe batutegeere. Omukwano guno gwakutegeeregana. Kati nze ngenda kwewerako example abantu Faruku nze nnyunyuka saa 2 ez'ekiro. Amazima gennyini nze Monday to Friday wakantuuka ssaawa 4 ez'ekiro.
kati omuntu nganze obadde oyagala ntuuka essaawa 4 ez'ekiro ngwe muntamu emmere tugirye ku 6 kitegeeza nze naawe omwagalwa wange tuba tulina okukkaanya tufuneyo omukozi owawaka kubanga oyinza okwesanga nga gwe onyuka saa 12 oyinza obutayagala kujja kunnindako wano ku mulimu n'ogamba konsookere waka nange nja kukola kinja kujja kuba tuyinza okwesanga nga ffenna tukozesebwa nga gwe omwagalwa wange olina kampani mwokolera nga ate nange nina kampani mwenkolera kati ekyo kiba kyantegeeregana naye gwe omukyala ali mu ttuluba ng'eryange osobola okufunayo olunaku lumu mu wiiki olw'omukaaga ng'olwo oba olw'essande n'ofumba ku mmere ebyawaka n'obitwala. Abakazi bagamba nti omusajja takola nkomyewo nkoye. Omukyala nga yagamba. Omukyala bwagamba. Omukyala oyo bw'ati aba mukyamu. Naye nze kye mbadde ndowooza olina okukkaanya n'omwagalwa we mubanga mukohabitinga oba nga muli legally married mulabe emirimu gy'awaka n'abaana mugenda batambuza mutya. Ekyo kiri mu nteeseganya yammwe. Ekyo kiri mu nteeseganya. Okay. Njagala tugende ku ky'obutambi. Ekireetera akatambi kwe kukeekwata. Akatambi ekikaleetera kiva mu kufuna kirowoozo nti twekwata akatambi oba twekubya bifaananyi nga tuli bwereere kyekireetera akatambi okubeerawo. Yes. Bututuukako butya? Obutambi buno busaasaana mu ngeri za njawulo. Kansooke ntandike ne ttuluba erisooka. Akatambi okukeekwata kaviira ddala mu mukwano ttuluba erisooka nga patiizi zembi mukaanyiza nti twekwate mukawo ku katambi. Musobola okukkaanya ne mukeekwata. Oba omwagalwa we asobola okukakukwata nga takugambye omusajja oba omukazi. Oba akatambi kasobola okukwatibwa nga muli mu mukwano nga temubeera mwenna. Omukwano ogwewala nga temusula mu nnyumba y'emu. Nti Faruku oyinza okubeera nga obeera mpigi nga nze mbeera kireka nonkubira essimu nonteeka ku video call ne kugamba Faruku mbadde nnaaba naye mbagenda onaabe nga wenkulaba kubanga jjukira oli mwagalwa wange mu process eyo no recordinga weyubanga option eyo weriyo okurecordinga simanyi oba weeri ne mubaamu noona akugamba baby send me nkubira ku bbeere nkubira ku kino n'omuweereza olw'okubanga omwagala nakyo mwekiri kati ne mutuuka ekiseera ne mutabuka olw'obusungu n'asaasaanya. Mubaamu n'omuntu omulala nga teyandiyagadde kasaasaanya naye bambi ng'essimu ye yabbiddwa bano aba unlocking amasimu mbu balyoke bagatunde n'akasangamu n'agamba gwe jangu olabe ne bakeweerezaawo ne katuuka mu public. Ne mubaamu n'empalana eziri ku muntu victim. Omuntu asobola okuba nga aliko empalana so nga bambi asangiddwa nga n'akatambike weekali naye abalina empalana ezo ne bafuna access kuko mu ngeri y'okukasasulira ne bakafuna. Omuntu akulinako empalana Faruku akola kyonna olumwe. Akola kyonna olumwe. Waakiri akutega omusajja omugagga oba akutega omusajja nga ye ssente yaziteekamu oba otegedde kyenkugamba nti osobola okuntega masembe ono nga talina ssente naye n'omuwa obukadde bwabiri masembe ajja nkwane abunnyononereko era akankwate. Ekyo kisoboka. Ekyo kisobokera ddala. Omuntu akulinako empalana gwe victim naye asobola okukikola. So buli muntu annyonnyola ettuluba ne mubaamu n'ababweteerayo ng'ali ku showbiz oba okufuna relevance okukola amawulire abantu bamumanye. Ekyo nakyo mwekiri nga ye yeevaako. Ne mubaamu nga nange nina akatambi kange oba neekubya ebifaananyi byange naye bino bya Faruku mbu mpaako ku ssimu yo leka ndebe ku bifaananyi mu scrollinga bw'oti osukka nze bye nakugambye okulaba n'ogenda ate mu birala ebiri mu ssimu yange kubanga essimu is personal property. Obutambi buno bantu be babwekwata. Obutambi abantu ababiri bayinza okukkaanya okubwekwata oba omu ku mmwe n'akakwata nga totegedde. Ekintu kino kyali kikutuuseeko? Kyali kijja kuntuukako naye Katonda teyakiganya kubeerawo. Kyali kijja kuntuukako naye Katonda teyakiganya kubeerawo. Era njagala kutegeeza nti Faruku bantu bangi nnyo abali eyo mu mirimu gino n'abataliimu
mu mirimu gino egy'obutaalataala abantu we bali abayina sex tapes ebifaananyi ebyobwerere nga tebakkaanya nabyo obanga baaliko n'abaagalwa baabwe naye nga bali mu fiya naye nga tebinafuluma bufulumi. Twogere ku kategole y'abantu nga si showbiz. Kyangeri bbiri. Engeri esooka ayinza okuba nga yali naawe mu mukwano nga tabiriiko naye ono munne oba ono omulala akwagala gwe ow'ekitiibwa n'afunamu ekirowoozo lwaki simusikaamu ssente nga nkozesa blackmail. Asobola okugyekolera ye mwennyini oba okukaweereza omuntu omulala ne batandika okuzannya ku bwongo. Oba omuntu ono ow'ekitiibwa asobola okwawukana n'omuntu oli n'awulira obusungu n'ayagala akasaasaanye singa oba ogaanye okumuwa ssente ono akasaasaanye. Tugende ku ka Lwasa. Akatambi ka Lwasa gwe kikyolaba? Katambi ka Lwasa si kabi nakalabye nga yeye naye kinasinze okutegeera oba n'okulaba ndaba omuntu yateze kamera mu katambi ka Lwasa yabadde afuba kutagetinga nti Lwasa yeye. Siyinza kuwa straight answer nti Lwasa ye yakeeteze ekyo answer sigirina kuba saabaddeyo naye ekigendererwa kyone yateze kamera nabadde nsobola okukiraba nti ye fesi ye teriimu kubanga Faruku olwaliro senga ojja n'ongoba ekifaananyi ng'osinzira muno mu kiwato kyange okudda wansi toyinza kumanya nti yenze kuba buli muntu gwalina omubiri omweru okujjako nga fesi yange erabise naye eyagenderedde mu kukwata akatambi kano aka Lwasa yabadde afuba kuswaza Lwasa oba okulaga nti ono ye Lwasa. Nze kyendaba mu katambi ako. Si kati fame blackmail kiki? Kati weoba mbuuza ku nsonga za Lwasa specifically. Lwasa aludde mu mawulire ng'ali relevant. Ate bambi simunenya ye ng'omuntu asussizza okwogera ekigambo nze ndi mugagga nze nina ssente zange kati ebigambo ebyo kituufu mugagga era n'obugagga bwenze simanyi gye bukoma kuba omutawaana gwe nina ntina okumusisinkanako simusisinkanangako naye kino nti ndi mugagga nze nina ssente zange kimu attractingidde abantu bangi abanoonya ssente nga bakyala. Bantu bangi abanoonya ssente nga bakyala oluusi n'abakyala abo abamu beevaako ne weesanga ng'asobola okkakukwata sigamba nti mukyala ye yakamukutte naye ne weesanga ng'asobola okkakukwata asobola okufuna ssente ezo gwe zoosiiba oyogerako. So kitegeeza nti obutambi buno kisinzira n'abantu kiboodeetinga. Ago ge mazimira ddala. Omuntu ono gw'odeetinga waabanga tafaayo kufiirwa kitiibwa kye muba mujja keekwata kati ngenda kuwa ekyokulabirako nze Faruku. Kampuni eno gye nkolera Capital Radio eyina erinnya lyayo okumala emyaka mingi. Singa nsalawo nze Namayanja neekwata akatambi kiba kibayisa bubi bakama bange. Ate ng'oggyeko ne bakama bange nange ng'omuntu ndiko abazadde bonna abazadde bange balamu n'ababazaala balamu ne baganda bange balamu n'ab'ekika kyange bonna balamu basenga ne bakojja balamu nti akatambi kano buli we kabaawo gwe akakutte oba naawe akasaasaanya oba naawe victim gw'olowooza kikoma ku ggwe n'ekitwaliramu abantu bangi era kiyinza okubalwaza naawe mwennyini okulwala ettuluba lye oliraba nga amaze kunyiiga kikyasobola okukola ng'anyiize awo we wali obuzibu. Mulimu omuntu anyiiga n'agamba Faruku mumazi ne mubaamu anyiiga n'agamba kankasaasaanye ne mubaamu anyiiga n'agamba nja mulemesa n'abaana baanaazaala njagenda mbakwate. Buli muntu ne karakita ye. Okitegedde Faruku? Hey. So omuntu gw'odeetinga kikulu? Omuntu gw'odeetinga kikulu nnyo. Mulimu abantu Faruku nga ye atya okuswala. Tulabangayo basajja baweeredde baana bawala mpaka ku university omuwala n'amuyiwa n'agamba ebyo nze mbivuddeko. Tulabangayo omuntu agenda ku buko n'abanja ebintu byawe yanjulamu omukazi. Tobirabangako? Nabirabako. Nabirabako. Mulimu abantu abatya okuswala, mulimu n'omulala n'akitwala iza n'agamba eyo loosi n'afuna omukazi omulala gwe mwennyini gwe watunyumiza wano juzi nti mu Amerika waliwo omuntu yakatwalayo abakazi 5 yabalumba n'abakuba yabaleka ne bagenda.
kubanga atya okuswala okuddawo okugamba peeza tiketi mpa zino mpa ziri atya nagamba ebyo byansi mbirese kati omuntu gw'odeetinga ono wekiberedde ekikulu era n'obutambi buno gye bufubutuka yes we muba nga mufunyemu obutakkaanya ng'abadde akalina olinga ngamba nti dating omuntu aswala mu public kyotegeeza ago ge gandibadde amazima naddala ku ffe abantu abayinayo abantu abatonotono abatumanyi ago ge gandibadde amazima kuba kati kankubuulireko Faruku nze Namayanja senga olunaku lwaleero neekubisa bifaananyi ebyobukunya katugeze n'omwagalwa wange wetutabukamu alowooza ki ng'ate abirina just imagine gwegenda ku social media platforms zange olabe nti nina following ogirabe nti njiina hey ate sigiina mu Uganda wonna njiina ng'osaze ne boda okiwulira ekintu ekyo hey oli asobola okuwulira obusungu munda mutima gwe n'agamba hangende nkiswaze so kikulu nnyo n'ofuna omuntu aswala n'omuntu asobola okuba nga aswala naye obusungu bwe bukoma kikulu nakyo gwetulabanga kati ngenda luli eri obadde ombuuza ku bya Lwasa Lwasa yali musajja wa kitiibwa kankubulireko nze mama wange abeera Bulenga nze nakula oba akabanga akayiseewo akanene nawuliranga boogera ku Lwasa oyo nti alina abakyala babiri nakiwuliranga buwulizi siri shuwa nga mpulira bagamba nti omukyala omu ali Bulenga omulala ali Masaka nga Lwasa avuga emmotoka ye eriko ekigambo Lwasa oba oluusi ekigambo tekiriiko naye nga ffenna tumuwa ekitiibwa nga tumuwa ekitiibwa simanyi kiki kyamubagula kutuuka ku sseryo lyalimu naye nga yali wa kitiibwa Lwasa yali wa kitiibwa nnyo nga wookiwulira yali wa kitiibwa nze simanyi kiki kyamubagula kutuuka awo waali sikimanyi yatabuka yafuuka ekintu simanyi kiki kyamubagula kutuuka awo waali kubanga Lwasa okutuuka awo waali bitandika ne desire abasinga no balowooza bitandika ne Diana nze nalabanga Lwasa beekubisiza ebifaananyi ne desire bali mu kinaabiro waliwo binene ebiringa ebisweta abantu bye bambala nga bali bazukuse ku makya desire nga yeetaddemuko katono awo netugamba Lwasa ali ku kina naye netubivaako twagenda okulaba nga embeera yeeyongera Lwasa atabukira wa watuufu nze nagenda okutandika okulaba nga Lwasa akola ebintu bino ebyokubeera relevant oba ne showbiz nabiraba ku desire natandika okukirabako ku desire awo nze nga munnamawulire nakitandikira ku desire nga nabe ku byebifaananyi bali mu kinaabiro bali mu kitanda ate wakola interview n'agamba nti ono mukwano gwange abantu no balowooza nti atandikidde wano ku BBS omwana ono nze nayagala nnyo enkola ze bambi yasirika nasiima nnyo nayagala nnyo enkola ze nazisiima nnyo badi chance muli wala naye nayagala nnyo nze enkola ze naye nze waliwe natandikira okulaba ebintu bya Lwasa ebyo sikulimba kyanneewuunyisanga na nnyo nengamba oli omuntu agamba nti Lwasa ye muli wa ssente kati abawala kyeki batwalira because yafunye n'omupya wenze wemba ntunuddemu ndaba nga Lwasa si yakwata obutambi buno desire luzinda ebifaananyi bye byafuluma bambi nga si yakyeyagalidde naye byakola ki ne bifuluma bwe byamaliriza okufuluma n'afulumya vidiyo ey'ekitone ekiraga nti ayizi oba mwabirabye mwe mumanyi vidiyo eno okufuluma nti nina ekitone tukiyita showbiz ewayitawo akabanga desire n'alokoka naye juzi aba ali mu kuyimba oluyimba olw'okusinza ku kyaki eyo bagiyita faneru n'atulika n'akaaba n'agamba nti yamaze emyaka mingi ng'akaaba buli kiro embeera yamusukkako naye nga yeyayimba nina ekitone njagala okutegeeza abantu ffenna showbiz ne relevance akoma mu maaso ga kamera eno gye ntuddemu naye obulamu obwaddala oba owulira ng'ofa oba okaaba era oba olumwa weri nkubuulira amazima kiki ekyamutulisa n'akaaba yakaaba kubanga kati obwo bwe bulamu obwaddala buno obwa nina ekitone oyo yali showbiz bulamu bukoma wano mu kamera bukoma mu kwekubya bifaananyi ebya Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok n'ewalala olinga ngamba nti Lwasa ajja kaaba Lwasa musajja era wanaaba alumwa tajja kulumwa mu kamera
nakati kimukosa kubanga njagala kutegeeza anti kati Faruku obuzibu bwe mulowooza nti omuntu waluma yo yagenda ku street n'agamba mujje mundabe ndi wano nnumwa. Lwasa kyaliwo kwe kutambulanga bwe kizze naye ne bino eby'abaana tugoba ono gwe waleetedde kino the repercussions ez'akatambi kano kiraga obulumi obuli mu baana. Omwana wo walumwa namwe omuzadde oba olumwa. Nkiddamu omwana wo walumwa naawe omuzadde oba oli mukulumwa naye togenda kujja mu kamera ogambe nti bannange ndi mukulumwa. Togenda kukyogera. Kyova olaba nti Lwasa azanye bulungi nnyo relevance ey'omu kamera yo agizanye bulungi awalyoke mu relevance ey'omu kamera naye munda mu mutima oba mu bulamu bwe obwa bulijjo obutali bwa kamera simanyi ngeri kijana akikolamu. Sikimanyi. Kinaamunyiga. Saagala kugamba nti kinaamunyiga naye tutandikire ku ky'abaana banene engeri gye bareactinzeemu. Ezo ze zimu ku effects ebyavudde mu kubeera n'akatambi. Ekikulu Faruku oyinza okuba nga totegera kyenkugamba. Ekigambo kye bayita nude picture oba sex tape kye kintu ekireetera omuntu okwennyikira n'olwala. Waliwo ekika ky'abantu nga talumwa mangu ago. Nyinza okugamba nti Faruku emmotoka ye eri bagibbye n'ogenda mangu ku poliisi n'oginoonya-noonyakawo n'ogivaako we wayita omwezi n'okuba omulanga n'okaaba olwo emmotoka nga lwekuluma. Kaakati okyasobola okujja mu kamera n'ogamba yenze mwe mumanyi nga wano tewali buzibu naye wayitewo akabanga omala n'okirumwa. Teriiyo muntu atalumwa ng'ebyo bimubaddeko. Oluusi n'ababweteerayo bennyini aba anoonya relevance showbiz but with time amala neyejuso bannakoze kyaki olw'ebyo ebiba bivuddemu muwasso ng'olina abaana. Kankubuuza ekibuuzo mu America siwe wasibuka ebyo bazanya semanya blue movie pornography. Abo ba porn star batambula ku street n'omulaba nga wuuyo porn star bazitambula ku street eyo. Toyinza bategeera kubatebeegira. Onsanyusiza nti toyinza kubategeera. Olaba ne porn star ayinza obutabeera free kutambula ku street. Porn star nga mulimu gwe kisinzira ngeri kigi yakiyingiramu oba kali katugambe nti mulimu gwe. Faruku kyonna kye kiri oba akatambi go wakatadde oba bakatadde kubanga waliwo akuwalana oba mwagalwawo ye yakatadde oba yabadde blackmail yekiggwera kibi era mu long run kijja kukosa oba otya. Yes kubanga tekikoma kugwa. Obuzibu bw'abantu abasinga balowooza nti akatambi kano we kafuluma relevance ekoma kuggwa omuntu victim akalimu. No, egenda mu baana bo, egenda mu bazadde bo, egenda ne mu mikwano gyo. Kankuwa ekyokulabirako Faruku, singa olunaku lwa leero nta akatambi nenzija ne mu mawulire neneewaana olowooza waliwo kampani endala eyinza okuntwala ng'ate nkyali mu myaka egikola bagamba oyo museegwa ebintu bye tetubitegeera naye weekikola omulundi gumu ne kiggwa n'obeera remorseful ku kyo osanga ne bakamawo basobola okukuwa second chance. Naye ate kati ye Lwasa tagwa mu tuluba eryaffe ye alina bizinensi ye naye lwakuba nti ekikulu ekiri mu byo ye famire engeri y'omwana wo gy'akosebwamu gw'oyinza okujja n'ogamba nti mwamumanyi naye omwana Faruku famire wakati wa Faruku olwasenga bakugamba nti omukyalo oli omulaba munange yazaala mutabani wa Lwasa omukulu tomwewuunya nnyo omugoberera n'ogamba ono ye maama wa gundi bambi n'abakyala abo ne baba nga baanoba okusinzira ye yabyogera mmanyi nabo balumwa gye bali. Nkubuulira amazima Faruku obwerere bw'omuntu buli soddiya ku muntu oyo. Obwerere bw'omuntu buli soddiya nnyo ku muntu oyo. Nkugambye Faruku lwakuba statement yange eri ngenda giddamu nti ne woba nga gw'okatadde ng'oli mu showbiz oli mu kunoonya relevance mu bunnanga omaliriza ne wayiteko akabanga n'ogamba oba ali ku kyobaka Faruku tuyinza okubanga kati tuli bavubuka
naye manya nti waliwo akaseera abaana bano kula nabo bafune baana bannaabwe bazaale waliwo n'akaseera akabazi kuba buli ekigenda ku internet neweziba interview nga zino neweba YouTube tekivaako kaakati awo wenjagalirira okutegeereza nti kimala ne kikulya kimala ne kikuluma kimala ne kikuyingira munda ebigambo abantu biboogera byokka abakunenya kuba kati Faruku saagala tulowooze nti akatambi kano oba okafulumiza oba ekefulumiza nga ggwe oba omuntu aba akafulumiza mbu aba akosa oyo gw'owalana no okosezaamu muzadde we abaana be ab'ekika kye so mbadde nsaba gwe obanga olina empalana ku muntu yenna oba mwaba busaasaanya n'okasaasaanya ku muntu gwe ng'olowooza olumya ye olumizaamu ab'ekika kye bonna emikwano nno tulisooka tugireke naye ngende ku famire kuba kati w'obanga oli mukyala nga wazaala omwana mu Lwasa ojja kuwulira bubi kubanga waliwo abakimanyi nti wamuzaalamu omwana bagenda kukubira esimu bakugambe nti bannange omwami waffe wamulabye taata gundi wamulabye nga tulina kyakuddamu tugende waliwo n'obutambi ng'ovudde ku bw'abalwasa waliwo n'obw'abaana abato mukosa nnyo kuba akyali muto kiina mukosa nnyo kuba akyali muto nali njogeddeko naye ne mugamba tuddamu kola interview yonna era njagala okutegeeza abantu ffenna nange nga mwendi w'ofunanga obuzibu bwonna nga buswaza toyogera tekyetaagisa kwogera kubanga buli kigambo ky'oyogera abantu bakisengejja ne bakyozaamu ekirala ne woobanga wandibadde oyogera amazima abantu baliwo kwagala byonoonese kyokka ate buli we banaabyozaamu eno gy'okoma okwennyikira nakugambye nti relevance oba showbiz akoma wano mu maaso ga kamera banange si yenze mmwe mumanyi naye kamera we banaazijjako wehu onookiwulira so kyembadde nsaba era kyembadde nteesa obutambi temubwekwata omwana ono omuto ye wayogerako naye because mmwe tubasuubira ko naye nali njogeddeko ko naye nga n'obutambi obwo tebunaba kubeerawo nali njogeddeko ko naye ne w'omubuuza nga nze siriiwo ajja kugamba omukazi oyo yankubirako ku simu n'omugamba otya yali mbeera nga njagala okumugumya mu mbeera gye yali alimu nga njagala okuyimirira wamu naye n'omukyala munno nga njagala okuyimirira naye nga we wandirabye sisita wo omuto ninjagala okuyimirira wamu naye nze mu ntunula eyange aliko abaana abavubuka balina empalana nnyingi naye byonna gye bitandikira buteekwata katambi oba nkwagala nnyo Faruku oba nkwagala ntya oba bitya tokwata katambi kubanga tomanyi ono gwekutte naye alowooza atya okitegedde Faruku lw'oliyomba nange lw'olimanya biki byenkulowooleza obutambi omugaso gwabwo lw'oliyomba nange oba nze lwennyomba nawe oba gwe lw'oliyomba n'omwagalwawo abantu boogera nnyo amazima nga waya teziriiko era true character y'omuntu evaayo nnyo ng'anyiize ojja omutegeera nti mba mwali mwekwatakwata obutambi n'abutereka lw'otegeera lw'omanya nti asonyiwa mangu w'omanya nti yeesonyiwa mangu wemanya nti awoolera byonna bivaayo ng'amaze kuvaako kati obutagenda mu katemba oyo tokwata katambi okavaako buvi tokakwata tokwata katambi oba oli mukulu oba oli muto kikosa kyekimu naye ate gwe omutwe kikukosa nnyo kubanga ogenda okula nga tumanyi nti olinayo akatambiko twakulaba enkola zo okula nako tokakwata teweerabira nti waliwo ne bye bibakoledde kituufu nakugambye Faruku oba weegendeza obwedda byenjogera relevance ogifuna kituufu naye nga tebimukosanga paka kati bakulimba Faruku obulamu bwa showbiz bukoma mu kamera eno nakugambye Desire Luzinda yatulika n'akaaba nga ali ku kituuti kya church naye nga ye yayimba nina ekitone singa yali ali bulungi nga ddala kituufu byankola erinya kituufu byakola lwaki yatulika n'akaaba kitegeeza nti emotions zaterekedde emyaka gino gyonna givuddeyo wali ku kituuti kya church lwakuba obuzibu Faruku tofuna bantu kwogerako nabo nga totaddeewo kamera yogerako n'omuntu nga tewali kamera tewali muzindalo tolina simu omuntu ajja kukubuulira engeri gy'alumwamu
ba celebrities bangi abali lonely balina ebizibu ebibalya ku mutima naye tewali abategeera kubanga balina following ennene. Agamba newe naagenda ew'omusumba oba faather oba sheeki munnyonnyolemu taatye nnyo. Anaagamba nzenze nna obwe buzibu abantu ab'ettutumu bwe basanga ku bulwani gwayogerako naye olwa following gy'alina ey'amaanyi naye nga nabo bantu balumwa kubanze waliwo bendabye nga ye obwa serebu yabujjamu ebyo okubeera okay tekiri mu bifaananyi tekiri mu kamera tekiri mu video kiri mu day to day life. Ne woba akatambi nga guwa kekwata n'okatanga onoonya kubeera celebrity waliwo ekituuka ne kinyiga n'ogamba oba nakola kyaki. Gwe Faruku totegeera kintu ki kye bayita akatambi ak'obuseegu. Bantu kulaba bwereere bwo ne bakutunuulira n'obala era nze buli muntu ayise mu mbeera eyo nyimirira wamu naawe. Kuba abantu abasinga percentage esinga bambi abantu babifulumya lwakubanga babalinako empalana. Abasinga abantu babifulumya kubanga abantu abo babalinako empalana. Kibi nnyo si kirungi era nandisabye gwasaasaanya akatambi k'omuntu omulala naddala first hand information gwalina first hand information katugeze Faruku nenfuna akatambiko nga nze nkalina katugeze nze nakkakwata nga sinnakasaasaanya nina okulowooza ennyo ku maama wo ku baganda bo ne ku lunyiriro lwonna naawe basisita bo gwakasaasaanya omuntu waabanga awoolera obanga abonereza teyeetunulamu ekyoli asaasaanya nyinza obutakitunulamu kubanga ye afa ku kimu kusaasaanya kubonereza kulabisa kambiweeyo katubirabe mulimu n'aba blackmail naddala kati nga abo ab'ekitiibwa kati nga Lwasa waali bambi nze ninamu n'ekirowoozo nti ababukwata babeera bamwagalamu ssente n'agamba sijja ziba mu bute okusinziira ku mbeera ze nga bwenziraba. Oli n'abuta ono n'alowooza nti anaamulumya kituufu oba omulumya lwakuba nti Lwasa embeera ze tezibreakinga nnyo down mu kamera. Omuntu akivaamu atya? Nze ninamu ekirowoozo nti w'obanga omuntu ono tannakasaasaanya nga mukyali mu blackmail osobola okweripootinga ku poliisi ne bamusamoninga. Ninamu ekirowoozo bwe kityo we mubanga okyali mu blackmail kubanga gyokenda mu maaso ng'omuwa ssente zijja kuggwako yalawuliwe zinaamukuba nga ajjanga agamba ndaba nina obutambi bwono kamutiisetiise weewole osange nga n'ebintu byo byonna obitunze weeripotinge ku poliisi nnyonnyolanga we byajja bamusamoninge. Poliisi weeremererwa okukikwasaganya kubanga jjukira nti nabo oluusi abapoliisi bagulibwa ono aku blackmailing ayinza okugula omusango ogwo oba neyagulirira n'awaayo ssente. Poliisi wekirema ku poliisi kaleke kagende mu public kubanga ne woolisigala ng'oziwaayo era luba lumu kajja genda mu public gye kiggwera omuntu kasita atandika okukola blackmail era aba ajja kateeka mu public kijja kuluma nnyo ng'owaddeyo ssente ate ne mu public kagende awo osigaza ssente zo public n'ekimanya ekyo ne kigenda lumu ne kiggwa. Yes. So bonna abali eyo oli waba yakwata nudes ng'ali mu ku blackmailinga kubanga mulimu ku abalina nudes mwe n'abaagalwa abammwe naye nga mwagalwa otali mu ku blackmailinga era nga takulinako buzibu nga bifaananyi byemmwe mulina naye nga tewali kyamaanyi. Kimanyi waliwo nakwata nga akatambiko Priscilla kiggwa singa ojja yitayo. Nze ndowooza nti tokkiriza kuyitayo kubanga osobola n'okuyitayo n'ayongera okukwata akalala era osobola n'okuyitayo ako kennyini ke yakulaze n'akata. Omuntu akola blackmail taba nnyo na kisa kingi ate takoma. Blackmail talina mulundi gumu nti kati bwe yampadde obukadde 10 nabivuddeko obukadde 10 buno obunaggwawo ng'amagezi gamuweereza nti genda oyiye ekirala. Ebifo ebikwatibwamu obutambi buno bwana ba blackmailer saagala mubeere mu bunkenge. Faruku w'oyagalanga omuntu ekirowoozo ne kikugamba nti omuntu ono alikwata akatambi muleke kubanga communication esinga obunene eri mu mitima gyaffe. Eri mu mutima gwo ebyo nze saagala bulamu bwa bunkenke. Faruku mutya jako etaala wembanga Faruku ntuuse ku seeryo mba nja kuleka awe relationship mba njivaamu. Yes
lwaki obeera ku bunkenke jaketaala tontwala wano tonkola biki eyo relationship ekuwuliza bwetyo giveemu tewaliiwo kifo kyankalakkalira nti awe bakwatira akatambi waka bakakwatirawo hotel bakakwatirawo pikiniki bakakwatirawo ye wonna wayagadde otega kamera bakakwatirawo wekengeranga omuntu muleke omwoyo gwoba omuntu wew'omunda wakugambanga nti namayanja oyo alinkwata akatambi nkyawa muleke kubanga omwoyo omuntu wew'omunda yayogera ekituufu ekyamazima talimba no instincts tezirimba Faruku tubeerangako Faruku ng'otambula omutima ne gukugamba naye akafo kali mulabika mulimu ababbi enkya kwera ku mawulire nakugamba mune wali eri battiddewo abantu tekiwuliranko instincts tezirimba zoogera mazima w'ofunangamu ekirowoozo oba n'otya n'olowooza nti alina ekinene nnyo kyagenda okukola ng'omutima gwo gukuwoninga buli kadde kiveeko kubanga omutima gwo yeggwe yennyini. Tugende ku percentage y'abantu abakwata obutambi buno bakazi basajja amazima go gali nti basajja be basinga okikola ekyo abakazi n'abasajja bonna bakwata obutambi naye abasajja be basinga okukola omulimu ogwo gwa blackmail kubanga bambi njagala kutegeeza Faruku obutambi bw'abakazi buswaza nnyo okusinga to bw'abasajja omukazi aswala ebitundu 9/5 omusajja n'aswalanga 8. Why? Kubanga omukyala ateekeddwa kuba wa kitiibwa ateekeddwa kuba wa kitiibwa so abasinga okukwata baki basajja ne weewaawo nga mulimu n'abakazi abakwata naye abasajja bano omukazi akwata atya akatambi akakwata okusinziira ku musajja kigwayagala ayinza okubanga mugagga nga baagala muzannya katemba bafune ssente obanga balina kye baagala omwesasulizaako webanga balina kye baagala omwesasulizaako ono nannyini kwegatta naawe asobola okakwata omulala n'asaasaanya kubanga jjukira nti temubaamu feesi naye ng'ate abasajja babukwata nnyo mu ngeri y'okwetimidate ng'abakazi aleme kuvaako oba oluusi n'okumufunamu akasente waaba alina oluusi abamu bafumbo nja kubiwa bbaawo bwe bityo bingi abamu bali mu bifo eby'amaanyi nja bisaasaanya kampuni y'ebitegere ng'oli mukekwata nga mukyamuse mulimu mukwano oguyitiridde baby I will be here missing you nga nkulabako bwe nti bwe bityo wakati ate ne enjo yagambye nti Lwasa oyo Lwasa agamba enjo ebintu yabirimu kakati ebintu byabaagala nababiri nga buli omu asonga mu munno olunwe obigendanga mpola kubanga boogerako percentage ntono ebisinga obungi bo bennyini be babimanyi ebisinga obungi bo bennyini be bakola ki be babimanyi naye nze ŋŋamba tokwatirako ddala katambi ne waba akwagala atya oba gw'osinga omwagala oba ye yasinga okwagala toyina kukwata katambi tomukkiriza era nze nkubuulira nno nze nokwagala ebyo ebintu by'ekijjaga naddala mu abali mulongo distance relation nkubirayo ku bbeera empeereza beyambi weekube waneeno mpeereza nze ebyo bijjaga sibibeeramu era ne wembanga ndi nawe ku video call nga nkugamba kansooke nkuggyeko I'm going to shower toshawalingana muntu mulongo distance no wemba nina kyengenda okukola ngamba I'll get back to you later toshawalingana muntu mulongo distance no ngamba bino ebya kamera sisobola agamba baby gendayo baby gendayo anti ndi wano ndi board mu board omwo mwe muva ebintu by'okundikodinga akatambi obere nako abeerenga nawe ngeri gye mubeera mulongo distance abeerenga nako in case kati njagala ndaba omulambo ogufudde bowadom oba gufa bowadom gufe bowadom Faruku njagala omuntu afe bowadom tojamuwa sisobola bwekankubuulireko Faruku ekikulu saagala abantu bagambe nti neepanga naye ekigambo ky'akatambi tokikkiriza ne trace yaako togikkiriza okujjako nga bakaali kakwatibwa dde omuntu nga yakukwata tomanyi ne kateebwa kyova olaba nti buli muntu victim ku katambi nze kyova sisalira muntu musango nga katambi ke kabadde kafuna sikasikamukaawo ku kanight stupid genda obibuulire maamawo sobola bibuulire maamawo yakuzaala mundaga ku bbeere tosobola kubimbuulira Faruku tosobola gwe nawe mwenyini munda mu mutima gwo oba okiwulira nti sijja kukikola
Faruku gwe munda mutima gwe banga limaze naawe tonne bakugerageranyamu nti Priscilla we namugamba kino ajja kukkiriza oba takkirize oba okiraba sisobola nga tonabana kukyogera oba okyabula binti sijja kikola bambi lwaki abantu babeera tempted n'agamba omukwano gwalina eri munne n'okumwesiga ennyo nakugambye nti ebintu ebyo bisaasaana omuntu amaze kunyiiga Faruku nga nze sinna kunyiigira bagwe nga tonaba kunyiigira onoomanyirawo nti tunaatabuka nnyo abantu bagambe Namanja byo tumulana ne Faruku niye ate nga baatabuse nnyo kiva mu kunyiiga obusungu bwazze abaana okugoba maama oba atabadde maama ekigambo maama Faruku si kyekyo nti maama ono akuzaalira ddala mu ddwaliro nti oyo yeka gw'olina okuyita maama kati nze olwaliro Faruku taata wange alina abaana abalala be yazaala mu mukyalo omulala abatali ba maama wange abaana bali mu mukyalo oyo gwaba yabazaala maama wange newankubadde nga si yanzaalira ddala omukyala afumbiddwa taata waba maamawo oba bamwanjula oba tebamwanjula kasita wabaawo ekiraga nti yamufumbiddwa ye maamawo naye yeeyisa atya mu society enneeyisa ya Angel sigimanyi mu society era eyo saagala kugigendako ng'ogyeko buno butiktok obutonotono bw'abadde akola bwendabanga si bubi ekyabaana bali okugoba maama waabwe ekyo kyo Faruku kisinzira mu mateeka agafuga famire ya Lwasa naye nga singa nze mbadde mwana wa Lwasa nga newankubadde nga Angel si yanzaala nze sandi mugobye mu nnyumba omugoba sandi mugobye mu nnyumba omanyi kankule Faruku ebintu bino ebyokuyingira obufumbo bw'abazadde baffe biringa ng'ebyangu naye munnange oluusi bituuka ne bitukosa naffe mu bufumbo bwaffe gye tuba tulaze wagobaganya muka kitaawo wamuvuma wamukola bitya naye oluusi kikukosa kubanga naawe oba ojja kuwasa oba ojja kufumbira kubanga Faruku leero tetuli mu mwezi gwa 7 olowooza omwaka ogujja mu January ki ekinaabawo mu bulamu obwo simanyi nange ekinaabawo mu January 2023 mu bulamu obwange kati lwaki ngobaganya mukyala wa taata wange gwe yapangisiza ekawempe oba gwe yateeka ekyannamukaaka ebyo bibye so kikyamu bya maama ne taata balina kubyesootolingira ndowooza Lwasa ono yandibadde omutuufu okugoba waba yagadde okugoba mukyala we nze nalabye nga sekyabadde kirungi nnyo mwetegereze nnyo ate kaakati kikulu nnyo mu mulembe guno ng'ogyeko naffe ab'obutaala kikulu nnyo naawe atali mu mataala kikulu nnyo nze nina omusajja gwe mmanyi oli akyala mu maka g'abakazi sigamba okukyala visiting okukyalira abazadde asobola okukyala mu maka g'abano mu mwezi guno n'akyala ne mu maka g'abalala mu mwezi oguddako tatya akikola atyo ekyo kyekineewuunyisa oli mu kukyala yasukka egino emikolo gino egy'okukyala nze Faruku nakula manyi gino emikolo gy'obuwangwa wogukola omulundi gumu toguddamu okujjako ng'omuntu amaze awo kyeva olaba nti omuntu ng'oyo ne waba mugagga nnyo mwesonyiwe taswala naye mmwe abagagga ennyo abo bwe batyo be mwagala kasita nange yantongoza nga mudda ku TikTok nga mweyimbira obuyimba bw'abajja bammwe nze munsobera abawala b'ennaku zino soka olinde omusajja buli luvannyuma lwa myezi ng'esatu mumanyi awasa abakyala gwe baagala oyo kubanga abo wakka ssente abapangisiza nno amayumba kanyumba gino senga naalina amayumba gagula agawedde n'akuteekamu naye olw'okubanga abapangisiza naye naawe n'ogenda bonange yampangisiziza yantongozza yakutongozza weya beba abantu obabutaswala Faruku omuntu ataswala ng'akola ekintu ekitwaliramu bazadde bo nga tabatidde oyo nno omugenda nga mpola baganda bange nze ndowooza twandirinzeeko nze siina mulambo gwe mmanyi siina muntu n'omu gwe nalindabye eyali afudde olw'okulindako mu ebyobufumbo waliwo omuntu eyali afudde nga ekimusse yaluddewo okufumbirwa oba yabadde yeetegereza amaanyi ag'omugongo ne geesiba gatya eyo yali example emu mu bangi bekibaako nakiraba nga abantu bakikomplainingako nnyo bonna badde nnemba eyo yali example emu mu bakibaddeko yes yali example emu omuntu ataswala mugendeko mpola yes ate omuntu ataswala omulaba mu courtship abantu ogendereranga nnyo emboozi zaabwe wabaawo ebitonotono ebitusimattuka aba life coach abo bye bayita red flag red flag bwe bubonero bw'olabira nti omuntu ono taabe mulungi gyendi mu courtship omwo
omulaba omuntu ono tajja kuba mulungi gyendi banna. Bubonero nga ki? Emboozi zanyumyanyumya, oluusi anyumya emboozi ez'okwewereewera, w'omulaba nga mu history ye mulimu ensobi emu gy'olabye nga yerepeatinga, osobola okumuleka. Kubanga Faruku mistake ekolebwa omulundi gumu n'ogibonerera. Naye waabanga mu history ye oba mu byafaayo bye mulimu ekintu kyagenze nga ddiŋŋana naddala ku bantu ab'enjawulo naawe kisobola okubaako. So oli agamba nti bwagenda nja wasa omulala bagende kompola. Yes, kubanga Faruku nze nange siba wanjawulo nnyo kwoli aba yagenze. Yene nosanga omukazi ng'ate yagamba nze kyesirabyeko tekino. Omuntu yandibadde ayogera ekintu ekyo yoona ali mu maka ng'agaluddemu. N'oleka bbaawo agenda ataayayo eyo nga toyagala nga gw'oyagala concentrating kuba nawe ye muntu yandibadde ayogera ekintu ekyo. Naye gwe gwe bakyakyanga obukyanzi mbu kyesirabyeko tekinnuma. Kirina kkuluma. Lwaki kiba tekikuluma? Kuba mukyala wa Lwasa omupya we nabadde njogera naye. Namuwulidde yagambye ye Cassandra. Ye Cassandra. Yagambye Cassandra yaliwo. Cassandra mugezi. Mugezi. Kuki? Omuntu obanga gwoliwo oba nekyoliko. Mugezi. Saagala kwogerera Cassandra oyinza okunyiigira, but w'otunuulira history ya Lwasa eyo gw'oyinza okuvayo n'ogamba nze ndiwo. Saagala kushiddamu. Gw'otunuulira history ya Lwasa eyo gw'oyinza okuvayo n'ogamba nti nze ndiwo. Tinzaliko. Nze ndiko, nze aliwo. Tugenda mu mikolo nzaaliwo. Olina okukkiriza bagikube obanga olina ky'oliko emikolo egyo. Cassandra ampagira ye. Naye nze Katonda abadde akyanyimye okwekaza bwe kutyo. Kwekaza okwo? Katonda abadde akyakunnyimye. Katonda abadde ekikulu n'ekirala obuzibu bwange bwe nina nze neematira nnyo. I'm so principled bwe buzibu. Olaika mwabakola mmwe mutuwa obuzibu. The principles zino eno ze neeteekako zirina engeri gye zinemesezza ebintu bingi. So mulimu abakyala abatalina principles atambulirako nga ye ali awo. Oluusi aba nazo naye embeera y'okunoonya akasente kano n'egamba ye wa n'atalafiya. Naye mmwe mweyita ki? Mmwe bagundi. Kikula kyange oba kikula kyaffe. Kiba kikula kya muntu ng'ebintu ebiswazaswaza ebyo teyandibyagadde. Zatuba Faruku omuntu n'okuneesomerako ennyo kinkosa ne waba nga yeesoma kituufu. Kinkosa ne waba nga yeesoma kituufu. Ne wemba nga Faruku naliko naawe mu mukwana ebyaddala ne weesoma. Oyo naye tomugenda. Nnyinza obutaddamu kukunyega mu bulamu bwange bwonna. Kubanga nze Faruku njagala ebyange naawe bigwe nzire ku birala naawe odde ku birala. Ate bano bantikula container, simanyi baby, ntikula container na yesomaawo simanyi. Waddemba okwesoma naye omutima gwange bwe gukunda bulako nga nkuleka kiri kinayogeddeko wali. Instincts zange kasitazindabula ku ggwe nga nze nkuleka. Nkuvaako saagala nnyo okweyongerayo wala mubi. Ate toyagala gw'obaddeko naye n'atandika ato okwogera ennyo. Kituufu oyinza okuba nga wammala. Naye relationship yange nawe tekaali kalango. Tekaali kalango. Byaggwa. Faruku kankubuzemu ekibuzo okuze kutuuka wakagala omukyalo omu. Kitegeeza nti gwe okugamba nti wamala si kipya naye olwa embeera zange ez'obuntu genda ommalire eyo kubanga nange mba nanaaba. Oyo omuntu eyeesome nnyo kati ngenda kutegeeza Faruku nakyogeddeko dda mu mbeera ya Lwasa bambi nti olw'okuba nga ayogera nnyo ku ssente ze zi-attractinze ebintu bingi. Zi-attractinga abantu bangi abazinoonya. Naye abazinoonya ba kategole ki nga mmwe temuliimu. Anti nze ntya kati example namala dde okufuna eya muganda wange omwogeredde nnyo nange we najja tonjogerere nga nkutunuulira okitegedde. Muganda wange wamwogerera tukola omulimu gwe gumu okitegedde. Asirisa alumiddwa ng'ate nange neereeta nga ngamba aye wayogerera muganda wange. So zireeta kategole y'abantu ki ssente za Lwasa? Zireeta abazinoonya ate bazinoonya nga tebeeguya beevaako mitima gyakaluba. Kyekyo mitima gyakaluba be bayingire wa Lwasa.
kati mitima gyakaluba sisinganye mitima gwakaluba Lwasa omutima gwo tegukalubangako takalubanga kibambi kyagala nnyo okuddamu ebibuuzo ebisesa mu mawulire naye nze tandabikira ng'omutima gwakaluba kubanga kyo kimala gwogera kiri just funny naye abamulyako zende mitima gyakaluba kati agume ayina kufuna muntu omwe amutegeera ate ng'omuntu oyo ayinza asobola okuba nga takyamufunye teriyo kigambo kwekuuma mawulire ekigambo kye bayita okwekuuma amawulire anytime naye Katonda azza bibye all the time azza bibye waliyo ebigambo bingi mu bantu naye Katonda agenda n'amala obakozi otya banja kifuna abantu asanga abantu asa